A'udhu billahi minashaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baganda wange muna bebitibwa. Munzikize mu budashiko obufunda tutunulireko ekiyitibwa tahalil. Bujulizi kyo bulaga tahalil. Ekiyitibwa tahalil kwe kugamba nti la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah. Ekiyitibwa tahalil. Nolwekyo bujulizi ki obulaga tahalil, because wantulaba abantu abamu nti omufu abafudde baganda bafe abasalafu abo wahabu bakiyita bid'a era ne bavuma n'abo abakikola ne bagamba n'okugamba nti okay abamu nti kirungi okikola naye kikolere mu mutima. Ekituufu kye kiriwa? Twagamba nti Allah subhanahu wa ta'ala buli kimu yakinyonyola mu Qur'an. Twakkaanya bulungi mu surati Zumar ne mu surati As-Saffat ne ayati endala nyingi nnyo mu Qur'an. Ne tugamba nti Qur'an yene y'ekitiibwa yajjanga eddagala ate ekisa eri abakkiriza ffe abakyassa n'abakkiriza abafudde. Twakitunuulira bulungi. Nolwekyo buli tugisoma nga twegendereza twetegereza ng'omusika wa Nabi Amir al-Mu'minin Imaamu Ali alayhi salatu wassalaam n'abantu b'enju ya Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam ne basahaba ab'enjawulo abalongoofu mu bo batukubiriza okubeera nga tusoma Qur'ani nga twegendereza okusinga okukola fatwa, kino tekikkirizibwa, kino tekikkirizibwa, kino bid'a n'ebigambo ebirala. Baganda bange tubeere nga tweyigiriza eddiini okusinga okubeera n'omuntu asomye aya emu ya Sawuna n'atandika okukola fatwa. Kuba omuntu oyo gwe wagoberera gw'oligamba Sekagundi yagamba, Sekagundi yagamba mu surati Furqan aya okuva ku aya 20 paka 30 abantu engeri bagenda okubeera nga bejjusaamu olunaku lw'enkomero mulimu abaligamba nti siwaaki nagoberera gundi ne mutwalanga mukwano gwange eyambuza okutuuka ku kino. Nakyo twegendereze wadde mu basikoola gwe gwolaba nti jasiti omuntu ajja na bukyayi kuvumirira buli kimu, bano ba bid'a bano baki, tubeere nga twegendereza. Buli omu alina kabuliye ate buli omu afiirwa n'alumwa. N'olwekyo kye twagala otunuulira bwe bujulizi obulaga tahalili. Funa bulungi muganda ng'owekitiibwa bujulizi buliwa. Twagamba nti tahalili kwe kugamba ebyo nga bye tugambye la ilaha illallah, la ilaha illallah ng'omuntu afudde okutendeza Allah subhanahu wa ta'ala nteri Katonda okujjako oyo Allah subhanahu wa ta'ala omulezi waffe atonda ensi n'eggulu, atutonda. Twakitunuulira bulungi ne tulaba ne tugamba nti baganda ffe abasunni, abashafi, abamalik ne baganda ffe abashia ithna ashara abagoberera ekiraamo kya Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam Qur'an n'abantu b'enjuye b'imaamu 12 bonna bakkanya ne bagamba taali tekina buzibu. Bujulizi ki obulaga? Enjogera bwetyo emanyikiddwa ate nga ke kaseera akamu era hadisi dhikirullah ala kulli hali, kutendeza Allah subhanahu wa ta'ala tekulina limiti. Funa bulungi ofiiriddwa oli mu masanyu osobola okutendeza Allah subhanahu wa ta'ala. Kuba twagamba mu surati al-Ahzab aya 41 Allah subhanahu wa ta'ala abanga ayogera kumutendereza kati ng'okukola tahalili la ilaha illallah, la ilaha illallah, okukola tasbihatu zahara okugamba Allahu akbar emirundi 34, alhamdulillah emirundi 33, subhanallah emirundi 33 nga tumaze okusala ne mu mbeera yonna, okusoma Qur'an gye twagamba nti ddagala ate nga kisa. Oyagala sente soma Qur'an, oyagala okwasa soma Qur'an, okusaalira Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam n'abantu be nti Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, emirembe gibeere ku gwe Nabi Muhammad ne ku bantu bo, emirembe gya Allah subhanahu wa ta'ala. N'ebyo byonna twagamba nti azkari. N'olwekyo ebintu ebyo nawe tubikola, funa bulungi muganda wange, tebeera bid'a
era mu bitabo bingi byabaganda baffe abasuni mu Sahih Bukhari babu ziyatil qubur, Sahih Muslim n'ebitabo byabaganda baffe abashia ithna ashara ahadisi zijuddemu. Muwahabi yekka yakikuba, sunni musalafi yakikuba n'agamba nti bid'a. Allah subhanahu wa ta'ala tugambye nti aba ayogera ku kino mu Surati al-Ahzab aya 4 mpaka aya 3 agamba nti ya ayyuhalladhina amanu, abange mmwe abakkiriza Allah subhanahu wa ta'ala, dhikirullaha dhikran kathira, tuberenga tujjukira Allah subhanahu wa ta'ala, tumutendereza lubeerera. Nolwekyo okutendereza Allah subhanahu wa ta'ala tekulina kkomo, mu masanyu, mu kufa, mukola buli kimu. Gw'ogamba nti okutendereza Allah subhanahu wa ta'ala tukikolere mu mitima, aya weeba eyogera kano atagambye nti kikolere mu mutima, aya eri open. Ate ne tugamba nti ate bwe tukyogera nga tukyatula n'abatamanyi bayiga ne batandika nabo okukikola. Mu Surati An'am aya 16 Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti atandikawo omulimu omulungi, man jaa bil hasana, atandikawo ajja n'omulimu omulungi afuna empeera 10. Nikyo tukikola nga tutwatula kyekisinga kuba n'atakimanyi afunamu Katonda n'amusaasira, kuba yebeeranga tabliigi ogamba banno okola emirimu emirungi n'okubaziyiza ebibi bye twatunuulira mu Surati Tawba ya 71. Binna bwe tubikola ebyokusaala, okutendereza Allah subhanahu wa ta'ala, okusomesa bannaffe, ulaika sayarhamuhumullah, be bantu baabo Katonda basaasira. Wakusaasira agazambi gonna n'agafuula birungi. Mu Surati Furqan aya 7 mpaka 71 obuwangaazi n'abwongera. Mu Surati Hud aya ya 3 agazambi n'agasaasira. Mu Surati Nuhu aya ya 10 n'atonyesa enkuba. Tumanye emigaso gy'enkuba ffenna mu kumutendereza jasiti. Wayumdidukum bi amwalin, esente n'aziteeka mu baraka, ne tuva mu bwavu, ate ne tuyambako ne ku bannaffe, ate nga tetubalangira, n'atuwa n'ezzadde eddungi n'obulamu obulungi n'enfa ennungi. Eyo gyonna migaso gya zikaali nga tweyongerayo, nga bwe tugambye nti abamu bagamba, baganda baffe abasalafu bagamba nti okay, tukikola naye tukikolera mu mutima. Tugambye nti nedda, aya eri open, tetaddeyo kakwakulizo, tetaddeyo kakwakulizo nti kikole obudde bwe buti, omufu waafa tokikola. Zino empeera zonna ziyamba omufu ne ziyamba naffe nga bwe tulabye. Era tulaba ne Allah subhanahu wa ta'ala nga tweyongerayo mu ayati nyingi. Nono nja kwogeraho ku kimu ekyafaayo, ofuna bulungi, kyafaayo kimu ekya Nabbi Yunus alayhi salatu wassalam. Mu Surati Saffat aya 13 mpaka ku aya 14 agamba nti falawula annahu kana minal musabbihin lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'athun. Singa teyalimu abo abatendereza Allah subhanahu wa ta'ala, yandibadde abeera mu kyennyanja paka ku lunaku lw'okuzuukira. Nolwekyo olaba omugaso gw'okutendereza Allah subhanahu wa ta'ala, kiyambako n'omufu yandibadde ow'omu muliro n'ebibonerezo Katonda n'abikendeza n'amuteeka mu jjana. Nolwekyo mu bufunze tugambye nti okutendereza Allah subhanahu wa ta'ala tekulina kkomo. Surati al-Ahzab aya 4 mpaka 3 nitulaba ne hadisi nyingi eziragira ekyo. Gw'ogamba nti okikola mu mutima, nedda. Kikole mu mutima oba oyagala, owe n'eddembe abo abakikola nga baatula, kuba aya terina kakwakulizo konna. Nsaba Allah subhanahu wa ta'ala ateeke mu bantu abeeyigiriza eddiini okusinga just okusikira bye twawulira kuba mu maseeka. Era nsaba nawe okafunye obeere ng'osharingira munno. Owafiirwa omufuuwo wonna w'obeera musabire alifatiha emutuukako. Oli mu takisi musabire, oba mukolere salawaati mutolere salawaati. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Musomere Qur'an, mukolere sadaka wadde katini. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.